ya awangale mwebale nnyo mwenna abawuliriza sabo mukulu Reverend batugambye nti ekiwandiiko kiri mbukedde naye tetunnamanya oba bukedde wadde naye nga ndowooza kyowawulidde oba ku mulongo naye we nga tufunye obubaka tikiri mu mawulire ga bukedde naye tetumanye agaddi kyabadde ayogerako kati naye era we tunaaba tufunye kwegamba ekyetaagisa tujja kukuweereza obubaka ku ekyo kyosabye tujja kukwatagana ne mulongo atubuulire kiwandiiko kikyo abadde agira tubeere nga tusobola okisukuma. Weebale nnyo ssebo, weebalire ddala Ssaabasajja Kabaka Muwenda Mutebi awangaale. Awangaale nnyo Ssaabasajja Kabaka Muwenda Mutebi, tweyanze nnyo ebigambo ebirungi ebadde mu bufunze ebya Reverend Nakabaale. Alese akubye omulanga nti ne bwe kinaaba kyetaagisa laadiyo egenda okwogera olulimi Oluganda ajja gitandikawo, naye tubasaba nti laadiyo yoweeri era puroguramu ze mwagiwulidde esooka kusoma butabo bwa Luganda mugyongere mu bwongezi maanyi mulete ensimbi egaziwe kwegamba oyitu musirootinge busirootinzi nti olunaku olwa Ssabbiiti essaawa eziti ajja kubanga agenda kusomesa lulimi Luganda nga mwongedde amaanyi mu laadiyo eno ne mu kibiina ky'abazzukulu ba Buganda ky'abamawanga oba kiyite international ekikutte omulimu guno oguwandikira UN, oguwandikira UNESCO, oguwandikira ba Cambridge, ogukuuta amabaluwa oguzuukusa Abaganda bannaffe abakyalowooza ng'Abaganda. Tuve mu bibiina twegattire mu kibiina kimu, twegattire mu bintu ebitukakatako tubakoowoola Abaganda. Atugambye nti abakiikirira babawa ensimbi lukunkumuli nti $7 za bumpaki $3,000 ate ezo za kugula iPad nebigenderako. Kale nno tweyanze nnyo omuteesa Reverend waffe ateeserezza ebirungi Obuganda ebirungi bwe bityo n'atugumya nti kino kituuseeko amazika bwe twagakaabadda naye ku luno twongere kuguma tubenga ffeffe nnyini tuteekamu amaanyi. Omuwandiisi omu yawandiika akatabo k'ebitontome n'akatuuma erinnya atalwalalwala n'akagemulira laadiyo eno n'agamba nti nze nkawaddeyo olw'emirimu gya laadiyo eyo kagula siringisi eza £8 ne sente 5 oba giyite 50p. Osobola okuweereza email yo oba n'oweereza akasannukoko aka posta n'ensimbi ezo ezikaweereza ntuba nga tubaweereza obutabo obwo tubenga abaana Abaganda beeyongera nnyo. Naye laba bwaloota omwaka oguwedde ate omwaka oguddirira akatabo olulimi Oluganda ne baluwera. Kwegamba nti twongere bwongezi mu mulimu guno okulaba nga tutaasa nyaffe Buganda Muganange Mutabaazi. Akatabo ako tukalina wano mbungi ddala era kali wano mu maaso gaffe bungi ddala. Omuwendo gwonna gw'oba oyagala tuba tugukuweereza. Mugule n'ebitabo ebirala eby'Oluganda abawandiisi bw'osoma ebitabo bw'Oluganda obwo abawandiisi balungi. Kabobe buno obw'abaana okuyiga okutandika bonna bwengero kati kya mugaso nnyo eri eggwanga lyaffe Buganda. Naye nga akatabo kano atalwalalwala nga Buganda tebwasabwa bwakibamenyeddemu nti katuweebwa omulwaniriza omu alumirirwa Obuganda n'agamba nti nze nkawaddeyo kakole emirimu gya leediyo. Kyova olaba nti wano ffe tekatuggwako mu factory tukikalina era bw'oba nga tokalina kubanga buli akalina tukateekako sitampu yaffe n'okubeera nti kikakasa nako kali bakabonero akamu akalitulaga nti walwanirira Obuganda senga Buganda eribe Mukama Katonda nga ajijja mu bizibu byerimu. Mpozi n'ekirala twategezaako abatuuliriza nti twali tukatadde ku outlet emu
mu bbaala y'omukyala Margaret guweddeko mu kabuga Forest Gate naye n'akatugobya nti temunsibaako amatu g'embuzi kale nno obutabo obwo tuyita nabo mu bikapu bw'oba onsanze oŋŋamba bugambi nti mpa akatabo k'ebitontome atalwalwalala oba osobole okusindika engeri gye tuba nga tusobola okakusindikira kagula siringisi eza pawunda 8 n'ekitundu nga katabaako okafuna muganda nga mutabaazi. Ndowooza ebikwata katabaako tukalina mu bujjuvu mubiwulidde era nga tugenda batwalamu mu kabreak katono nnyo tukomewo. Tujja kutaayo amasimu nga 1-2 tutuuke ku nkomerero ya puroguramu yaffe ey'olwaleero. Ababadde tebannateesa nga mbadde mulina bye mwagala okuteesaako ku mulamwa gwaffe ogwaleero, tosula nabyo, jangu owe endowooza yo eri ensi nnyaffe Buganda tubeere nga tugiwulira. Kamba twaleko mu kabreak. Enkyuka mu nkola bwe beenajja njagala okubeera mu kikoosi ky'abagikulembedde. Ogenda ku kkanisa osangeyo Katonda naye osangayo bulimba n'ababuulira mu bukodyo. Ebyobufuzi politiki saabimatira naye ebimumenya kuba bisangamu obukumpanya. Mu kiseera ky'okulonda obululu obuteekayo n'osuubira abulidde eggwanga lyaffe kulijja mu sso. Nze siri politician ekyalindi rapa eddoboozi lyange lijja mu ngeri ya revolution. Soma amawulire gajjudde contradiction y'obulyake ebutaamye corruption ye fashion. Ministers eri omusanga talina nsonyi abaana babonaabona abagambo bamufa mufe. Osuubira ensi yaffe naye okukyuka bakwongera bikubuza mu bwongo bakukwate. Baganda bange tukoye n'embeera, 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 tukoye n'embeera. Eddoboozi eryokuna mu bwongo ly'obuuza ku Yesu ne Sitaani obwavu neggeyeenaani akusibidde mu sitoole z'okugootaana okanudde n'abiri paka lw'ofuuse maasaana. Manya abamu abagenze mu ntaana nga bejjusa obutoogera bizibu byabassa bakomawo mu maloboozi mu ngeri y'emyoyo mu revelation okubikkulirwa ne bw'oba kasitiro oba kiggala oba muzibe eddoboozi lyogera oyimuke. Eno embeera bwere ng'omutuuze weefeeko kyawandiikibwa ne Mungu ayamba beeyamba bwetakola tolya mu Kampala emirimu jabbula obaawo otya teryamanyi teryafaayo kaseera keekano ova ku situulu kw'otudde weebuza ebibuuzo by'okukujja mu mbeera. Baganda bange tukoye n'embeera, tukoye n'embeera, tukoye n'embeera, tukoye n'embeera, naggulu Katanga Kawempe tukoye n'embeera, tukoye n'embeera, mu byalo tukoye n'embeera. Buli bw'oyita mu Kampala bateekawo ebbaala omwenge kakodyo oleme kubaako ky'obuuza. Buza omutuuze yatamidde agudde mu nkonko omwenge bizibu mutabani nze byansuka kyova bannina okugwemeka ng'essuuka empewo y'ebigenda bijja ereme kunfuuwa ddala alaba atya ekitangaala batooto mu ggeto basangayo nga mafuta bageenuusa baziba ekibuuzo ng'ekyo kyebuuza ani alabirira nnamwandu atudde ku situwiiti n'enfunzi mu mikutu ennakivuba abaana bakyatuula mu kusaba nkuze mmanyi obbateeramu essaala oluusi mwana sitoole zinnyiiza zinkaabya nenjagala okubuuza twabaki okuva mu koloniyo era ffe twafiirwa mu linnya lya demokrasi obutwa bukyatutta. Baganda bange tukoye n'embeera, tukoye n'embeera, tukoye n'embeera, kano kabatuuze tukoye n'embeera, ebintu bikyuke
obwavu bukome endwadde ziveewo eddembe lijje entalo ziveewo abaana mu ggulu siraliyoni dafo emirembe gijje essaala ya buli ayita mu bizibu kayimba kabuli gwe bikoonako uzakategeera katuufu Attack Squad Baba Luku Saba ha tubakulisaayo ababuulizi abaladiyo ababaka mukuumula era nga tubategeeza nti bwe togeera bino